Yes, Fadi TV jimbaniriza akadde kano muli mutya mwenna abaana abagifollowinga gwe niya subscribinga n'onyiga akadde wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga n'ekadde bagamba nti Shadia wa Romantic Entertainment mu bawala abaabuuza n'avaawo naki n'omugole owa Romantic amanyikiddwa nga Shadia Nakalima mbu yali omu kwabo abawala mbu abaabuuza mbu yeddiza omusajja wa munne mbu yali omu ku bawala abaabuuza ku mukolo yakakana avuddeyo n'omugole ebifaananyi keeko munnange era nga yebba wa Shadia Nakalima ne munnaye mujjawe tambuli bulungi yali mukwano gwe mpu naye yakakana yeddiza omwami we gemawulire agatambulatambula akadde kano ku social media ndowooza Shadia Nakalima mumutegeera bulungi akola ku Bukedde TV bagamba nti Shadia Nakalima we bali kubba musajja w'abandi ku mukolo tusiima nnyo ddiya omusajja yamweddiza Nakalima Shadia omusajja yamweddiza mukwano gwa muwala n'okufaako okufi amugamba Shadia wanzibira omusajja kugambye bye bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media nozomulengera omusajja mu mmotoka awo era nga Shadia takyagala kumanya n'ebifaananyi abikuba n'abipostinga yagamba omusajja nze mulina gwamanyi naye oba ogonda biki oba okola biki manyi bagamba nti omusajja tebamubba naye ebisesinga ekyamazima naye omusajja tebamubba omuntu ategeera bakubba batya omuntu ategeera bayinza kukubba batya mazima ddala ng'otegeera bulungi nange ndaba ekigambo ekyo tekijja mbu oli n'alumba munne n'amuyiira asidi n'amugamba wabba omusajja wange ayalala biki omusajja tebamubba bannange omusajja tebamubba ekyamazima nange bwe ndabanga omusajja nange ndaba tebakola ki omusajja tebamubba omusajja tebamubba kati bunneebuuliza nengaye bana bagamba nti yazibira omusajja wange era biki kubanga omuntu yenayina ng'otegeera bulungi ng'oli muntu mukulu kubanga n'omusajja mukulu ameze n'ebirevu bakubba batya bategeera nawe oba weeyagalidde weeyagalidde ne baba nga mujjawe kyamukola Shadia amuli bubi tamugenyaku ekibusa amuli bubi agamba naye ajja kumumulemesa era agamba naye nti ajja kukola ki nti ajja kuleka nga akola ki amweteye kubanga baawukana ajja mumusabira ssaala mbi bakole ki bakane nga baawukanye kugambye bibitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media zamuteeka bulungi Nakalima Shadia mukozi ku Bukedde TV ebifaananyi bye eby'omusajja gwe yabba ndowooza omulengera omugole yasooka gwe yabbako mpu omusajja nga bagamba nti yabba omusajja naye nga zingamba nti omusajja tebamubba omuntu yenenena nga abagamba nti kale oyanzibira omusajja wange omuntu ng'ategeera bulungi abasajja bonna baba abasajja abakulu nga bategeera bababba batya wakati oli bwagamba nti no Shadia yababba wuuno basimutegeera munnange ekyamazima basimutegeeza yamubba nti ono omuntu ategeera bw'ati kubanga wuuyo alina mu mmotoka alina mu ssanyu jirere bali mu mmotoka beeyagala bali mu kiravulaavu ekitagambika ogamba nti Shadia nkola ki ogamba Shadia yamubba mazima ddala kweli kiravulaavu kye balimu ennaku no Shadia apostinga ebifaananyi ebyokumukumu munnange ndowooza abikola kulumya munne mukwano gwe kikaali mukwano gwe munnaaye agamba Shadia ne Shadia owange gwe n'okaka nange ogize omwami wange omupasudde kananga omwami wange omumpasuddeko twakamala embaga twakava mu mikolo bali bakava mu mikolo ndowooza bali mu mikolo ndowooza ng'omusajja obwongo bwe bwonna n'amaaso gali ku Shadia Nakalima ndowooza liwala lyamukuba ate si eriina ebbina liina ekkugunyu emmanju awo n'agamba eno eryana terimpona kaabulaŋŋane kyokka omukolo mwe baguteekamu ensimbi omusajja alina ssente yagamba kaabulaŋŋana esente oba zoonoonese saagala kumanya kasi ebintu nabiwayo bazadde bo musigaze ebintu nabiwayo byonna naye sijja kusigala naawe n'agamba eri Shadia naye abasajja abasinga bagamba Shadia ono omusinga akabina manyi malamu abasajja si binene bannange buntu butono nnyo
Kasoge n'omukyalo mulambula okuba ng'alina ebbeere eddene kandowoozo ne bwekyamutwala oba kabina omanyi Shadi ennaku zino agezze bitya bano abaana ba Lumatiki bonna bagejja okufaako obufi n'obwali obutono bwonna bugezze oba atya biki oba mirembe gye mingi ne ssente ndowooza amanyi omusimbe mungi mu Lumatiki omwo oba oliawo okubatera okuba nga bagejja Shadi ati yali bwati ne baaba munene bitya yenna muwanvu yawagguuka munene muzibu nsonga zeezo mukwano gwamusabira Ssaalambi era amwagaliza bibi byereere era agamba nti nammwe temujja kuwangaala Shadia temujja kuwangaala omwami wamweddiza n'omuntu alaka naye temujja kuwangaala nammwe Saala asaba Ssaalambi zirye asaba sala za Kamulali asaba sala za Kamulali amugamba nammwe temujja kuwangaala amugamba temujja kuwangaala wamunzibako naye baaba naawe ojja kukola ki ojja kubanga omusula naye bajja kumukubbako yagamba nti ne Shadi bajja kumumubbako yesinga nti omusajja ono alabika naye takola ki tamatira ndowooza obaoliawo wanalaba asinga ku Shadi ndowooza wanalaba asinga Shadi akabina ng'agenda n'oyo kubanga ye omukyala agamba Shadi yawe waana empola wali best friend wange wanneefuulira oyo ogenze ne boyfriend wange naye bajja mumukubbako ennaku zino Shadi ebifaananyi apostinga byakumukumu ku social media handles ze kuli Facebook kusa ne Twitter Instagram byonna ebifaananyi abipostinga kumukumu ensonga zeezo bintu byakulwanira musajja Shadi yagamba musajja yakulekawo kakkana kkiriza nti omusajja yakola ki kkiriza nti omusajja yakukyawa n'oli gyali awera agamba nja kufuuka nga mbasabira essaala embi relationship yammwe ereme kuwangaala agamba nja kubasabira essaala embi relationship yammwe ereme kuwangaala esaaniwo mangu mbagirawo aba si yangu naye nga byebyo bwemukuba ebitambula akadde kano ku mitimbagalo egya social media mbeebaza mwena abafollowinga nammwe abasubscribinga ne munyiga kale nimbagamba nti comment section weeri awo obubaka buntera mu comment section ate obasobole ogifollowinga bagita Faali TV abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatukuddeko nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale Bamida Shadi Nakalema owa Lumatiki Entertainment kusa ne mukwano gwe balwanira musajja oyo golengera mu kafaananyi kubagamba nti se babadde bakakola embaga ne wiiki teweze ate kati saaso yadduse wa Shadia nti yamweddiza yadde bba mukwano gwe Shadia ne ku mukolo yaliwo era nti y'omu ku abo abakola ki abaaliwo nga bazina simanyanga abazina ku mukolo abaabuuza yali omu ku bawala abaabuuza ya bbabba w'omugole